Tristalk YouTube channel kwoli mugamba mutya mwena abekumira ku mukutu subscribinga gwatana ba ku subscribinga kakati amawulire geno getuyina oba gemba yitide mu kaseera kano mawulire gannaku eri munna Uganda oba Kadaama eyagenda ebwero okuba nti ate akuba ekyeyo mwana muwala ono amannya ge amanyiddwa nga Luyiga Rehema era nga agamba nti yatwalibwa Saudi Arabia mu kitundu ekimanyiddwa nga Jeddah okukola nga ayita mu kampuni emanyiddwa nga Bazat Labour Consultant Uganda Limited esangibwa wali Kansanga. Agamba nti bamutwala okuba nti ate akola wabula bwe yatuuka eyo ebintu ne bimutabukako mu mwezi ogwa Oktoba omwaka oguwedde yatandika okuba nti ate alwala bwato bakama abe bamukwata ne bamutwala ne bamusula mu dwaliro ne bamuleka eyo tebaddamu kuba nti ate bamukeberako kuba nti oba afunye obujjanjabi oba nedda era wenjogera kati ali mu ddwaliro ali stranded nga n'abasawo b'eddwaliro Saudi Arabia gyali baaganye okuba nti ate bamukwatako baagala akomezebwewo eno ku butaka Uganda asobola okuba nti ate afuna obujjanjabi w'omulabiraawo mukazi wattu embeera gyali mu si nnungi n'akamu n'akeddagala ngenda kuba nti ate nkupuleyingira akavidiyo k'omwana ono omuwulire embeera gyalimu omuwulire obulumi bwayitamu mu kaseera kano avuddeyo nakubira bonna bekikwatako omulanga okuli Calvin Kayanja oyo akulira bakadaama ne basekadaama mu ggwanga lyattu Uganda okuvaayo okudduukirira omwana ono asobola okuba nti ate bambi ate asobolamu bwe akomewo ene Uganda asobola okuba nti ate abeera obulungi addemu yeyagale nate oba okitegeera kampuni eyamutwala yitevuddeyo okuba nti ate eyamba omwana ono wabula mu kaseera kano agezaho kuba nti asaba obuyambi okuyita ku mikutu gimugatta bantu egya social media gwe wenna asobola okuba nti odduukirira omuwala ono amanyiddwa nga Luyiga Rehema nga ava Luweero gyekitundu gyava gyeyava okuba nti ate ava n'agenda ntandika okuba nti ate akolera Saudi Arabia mu kitundu ekimanyiddwa nga Jeddah oba okitegeera so embeera bwetyo bweri embeera yakinyiika ggobe ngenda kuba nti ate maaso awo nkuwa eddoboozi ly'omwana ono osobola okuba nti ate owulira embeera gy'alimu owulira obulumi bwayitamu mu kaseera kano tekirwadde kimuluma tekimanyikiddwa wabula bo abasawo bagamba nti asaana nadda ewaabwe Uganda nasobola okuba nti ate ajjanjabibwa kankuwa omwana ono n'oluvannyuma tugende maaso n'okuba nti ate tweyongerayo ddala n'amawulire tovaawo. Bakuyitani amanya go? Yense Luyiga Rehema. Ova kitundu ki? Luweero. Kati oyagala tukuyambe tutya? Saba kudda waka. Kudda waka. Kampuni ogimanyi? Iye. Oyina enamba zaayo? Manyi ya Ted Bizat yokka. Ted Bizat? Kale leka tugezeeko tubasaturatingira akavidiyo tulabe bwe baba kuyambako. Naffe tubadde tuyitayitamu wano ne batugamba olimu omunnayuganda munnaffe ali mulwadde ntuyitako wano ntujja netumulaba. Naye bannange tusaba omuntu yenna amanyi omuwala ono amutaase ekizibu ky'alina eno kirabika badokita balemeddwa bamusindika okudda waka. Talina ddagala lyamira mumutaase bamuzzeeyo kampuni yonna emanyi omuwala ono emuyambe. Yogera. Nasaba kudda waka bambi. Nasaba kudda waka. Embeera ngikooye eno. Ne bajja ne bakusekerera. Kusekerera terikola. Ne bajja ne bakusekerera. Bakogisulamu. Ogisiimamu. Kampuni yo? Kampuni bagiyita Bizat. Esangibwa Kansanga. Naye nga banesaba buyambi bwammwe. Saba buyambi bwammwe mujjambe nzibe ewaka. Mujjambe nzibe ewaka bwakitira ku mbeera
Ewamwe mubeera kitundu ki? Waki Ewamwe mubeera kitundu ki? ewaka Luweero. Leero kati osaba abaana banno bakuyambe ki? Banyambazire waka. Kale katugezeeko. Ale Kale naffe tugenze. eyanziza neyanzeeke. Kale